Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo wano omukyala wambuuzizza n'ongamba nti omwana ono atandika obutandisi okusika ayinza kukozesa ddagala ki erijja omuyamba okuteekako abalongo. Omwana oyo atandika obutandisi omwana omuwala tugeze nga wa myaka nga 11, myaka 10, myaka 12, 13 paka nga ku 17. Eddagala lyasobola okukozesa erijja omuyamba lirino ekitengotengo ku baana abo abatandika obutandisi. Abaana abo abato waliwo okubeera ng'oli mukulu naye ng'otandika butandisi. Ndi ku baana abo abato ddala ekitengotengo ekyo kijja bayambira ddala bulungi. Mu ttawuni mulimu abakyala ababitunda naddala babeera ku makubo mbalaba nnyo babirina. Kankubulira enkozesa gy'alina okkikozesaamu omwana oyo atandika. Osobola bimugulira mu kibuga, bw'omala bimugulira muweeko nga kimu, tandika n'ekimu, kimuwe mugamba akiteeke wansi w'essigiri. Wajja kiraba nga kikyuse kakkala kungulu, akiggyeyo, akirinde kiwole, akiyuzemu makkati, akwate makkati mu ebyo by'omakkati, eno nga bw'asika abalongo be bajja kgendako bulungi nnyo. Ekitengotengo ekyo kirungi nnyo ku nsonga eyo y'okukyalira ensiko. N'emiddo gino egy'enjawulo nga Nfuli 2, Namirembe, Kutukumu, Kamukasa. Kati ku middo egyo gye njogeddeko omuddo gwonna gw'aba afunye afunako obukoola n'abuyengera mu ngalo n'akwata ku ebyo by'ayenze, eno nga bw'asika. Budde ki bw'alina okusikirako abalongo abo? Obudde buno obw'okumakya bulungi nnyo. Nammwe abakulu abatandika obutandisi kikulu nnyo abalongo abo okubasika ku budde obw'okumakya, bajja kuba bavaayo bulungi nnyo. Ekirala abaana abo abato abatandika obutandisi beetaaga okubalaga n'omulaga nti buno bw'olina okukwatako, bw'olina okusika. Mukitegedde? Kuba osanga n'abakulu nga bwe balina okusika tebabumanyi ne basikamu ebintu ebirala. N'olwekyo kikulu nnyo okumanya nti buno bwe nsika kino. Ekirala olina okuba nga kyokola okitegeera. Ekyamazima abalongo abo gw'obaleetera okukona ate era gw'abaleetera okubeera nga bavaayo bulungi nnyo. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.